Bona. Wala cheni ngecho. Ndi kwenda. Nyewe genda mahanda yao. Awanarongo. RDC nkukubira omulango. Bwoba olowooza nti leero ogenda kikola nti ostopinge poliisi RDC we Kaseesekaseese kyemmanyi oli mukundaba. Leero tewali space. Gaana kkiriza nnaku 3 pulezidenti anokukola ki? Alina okubeera wano. Pulezidenti ajja mu mateeka ate n'ekirala waliwo abantu abangi abagenda okyuka. Kaseese tuli mu kwetegeka. Preparations ziri mu high gears. Wane Kaseese buli omu ayagala kulaba pulezidenti Kyagulanyi kubanga kyemmanyi 2021 bamugaana bamafiya ate naddala nno poliisi. Kino kyekipapula kyolaba obaosuukirira obulungi kiriko notification for public meeting nga kiwandikiddwa police district commander wa Kaseese. So twabadde ku poliisi fenna abakwatibwako naddala bekikwatako ffe ne poliisi naye ate kyennaku poliisi yatandise byakutubuzabuza kiyakoze yanagotugamba tuwandikire IGP tukole ekyo tugamba nedda okuwandikira IGP si mulimu gwaffe. Tugenze mu prison tugenze ku poliisi okubategeeza kati poliisi bannange naku 3 pulezidenti agenda kujjaani Kaseese ate ekyo sikirumamu. Pulezidenti mwennyini yagambye naku 3 agenda kubeera wano kati mpategezezza muleme ogamba nti nno twabagobaganyizza ekiwandiiko ne bakitwalayo tebatutegezezza nedda twabategezezza ate n'essaawa zino kyemmanyi muli mutulaba baluwa tugiina mwaganya ogikola ki ogisayiningako oba muzze oba temuzze ku bambucha ffe tujabeerawo naye nekibatanda oba ne mugezaako ne mujja nti mugenda atugoba mugenda atukuba tiyagaasi naffe munnange mujja tusanga nga tuli stede mujja tusanga nga tuli bulindaala. Olukungaana lugenda kubeerawo bakirize tebajakiriza lugenda kubeerawo kubanga byeteeka byetaga kuffe twabikoze. Bw'oba poliisi ekuma mateeka n'obutuuzo bulungi law and order kitegeera therafa nti inokugendera ku mateeka nga bwe gali mu mateeka orders ziri muki mu mateeka. So therafa ogwaffe tukoze tugenda kubeerawo kyebagala kukola bakole ffe tujja kubeerawo abantu abayita mu 3,000 no singa tubeerawo batono tugenda kubeerawo wansi w'3,000 tujja batwetegekera nituwayo ebiwandiiko bye batulina okubikwatako ekyo tekyakome ku ekyo bwe twazeeyo ate ne tuddayo omundi ogwokubiri okuba notifying. Ate nze neewuunya mbayendooza omulimu gwa poliisi gwa kurisiipinga documentations kati we batera n'okukwata documentation ng'eno baba basuubira ki? Nze sina bwe nsobola kustopinga oba blockinga head office yatwa directive tebagenda kujja ekyo kyo poliisi olina okukimanya. I cannot stop the public tekisoboka. Kati nze ogwange gwa kutegeeza abantu naku 30 bajja kuba bajja Kaseese kugolawo ofisi zaffe ziri wano mu tawuni bamale bagende ku kitundu kye bayita bambuki bwebajja okubeera enkungaana endala. Pulezidenti waffe wagenda okwogera n'abantu be kati fe ogwaffe twabukoze era newenjogera namba za poliisi ez'abakulu abo twazifunye za WhatsApp era tugenda kubateerako documentation eno.